Oh, Karibu. Mama Naj. How are you? I'm okay. Here are your bananas. Are they good? Very, very good. But oh, Karibu, you are always buying bananas. Have you updated yourself? Like you updated your stomach? Myself. Hey. Mama Naj. Look at this. My balance. Your balance. Mama Naj to give you the balance. That is a criminal. You can register as a voter or check. Rukia, did you hear? What? Vote update is happening. If you don't register, who will vote for your honorable? Rastad. Zara, did you send that report? I forwarded your email this morning. Peter, can you imagine? I just verified my voter's details online. I just verified my voter's details online, and it's as easy as sending a WhatsApp message. Online? Yes. Show me. Uganda, your vote is your voice, and every voice matters. From 20th January to 10th February 2025, you can register as a voter or check to update your voter details. Visit our update center within your parish. Call 0800-200-071 or visit www.ec.or.ug today. This message is brought to you by the Electoral Commission of Uganda. Omulimu gw'okuzzaawo n'okuddaabiriza amasiro g'Abassekabaka ag'e Kasubi we twogereranga gunaatera okuggwa era ng'okusinziira ku bakugu abali ku mulimu guno ebisembayo kati bye biri mu kumalirizibwa. Njagala nnyo okwebaza obugumiikiriza oba abantu ba Buganda nga bwe ntera okukola buli lwe tujja wano. Waffe kituluma naye gwe bwe kikulumira ng'osinziira binikira ate olwo ffe abali ku mulimu gwennyini. N'olwekyo ffenna omulimu gutuluma naye tubeebaza mwenna okugumiikiriza embeera eyo ate kati nga bwe tusembereddwa okumaliriza twagala essuubi lireme kubaggwamu. Mulimu tusemberedde ddala okugujjako engalo naye tunatuukira ddala oli we twagala. Naye mwebale neebaza abakozi omulimu guno ebbanga lino lyonna tuli nabo emmengo na buli yenna alina kyakoze okulaba nti omulimu guno tugutuusa wano. Bwe tunaamaliririza ddala buli omu ajja kuba musanyufu era ng'ekyo fenna kye tunoonya. Bege Media bwetuuseko ku masiro gano ekizudde nti emirimu egisinga ku masiro gano giwedde nga n'ennyumba enkulu eyamuzibwazaala mpanga erabika ebyayo biweeredde ddala nga n'emikolo egy'eno n'egikolebwamu gigenda mu maaso. Awo nno wano we tutuuse ndowooza omuntu wagambira nti tuli yaddeyaddeko. Ennyumba ndowooza mugirabye munda bwefaanana. Tuli mu bisembayo naye omuntu yenna ne bw'oba ozimba nnyumba yo yakusulamu. Okusitula ebisenge n'okutereka kyangu naye engeri gy'omaliriza ennyumba ebisembayo okuyooyoota ogwo mulimu munene nnyo naye mu nnyumba eza bulijjo gukolebwa na bwegendereza. Naffe kye tuliko wano era tetugenda kupapirira okubagamba nti nno omulimu tuguggyeko engalo. Ekyo tujja kukyogera nga tutuuse bwe tunaawulirira ddala nti era awo ku mutendera we tuli omulimu tugumaze. Wakyaliwo emirimu gye tulina okukola mu mbuga eno mulaba waliwo amayumba ng'ago yeetaaga okutereeza. Ekyoto ng'ekyo tekyaliwo kiikyo weekiri kirina obulako butonotono n'ensonga endala. Tulina okukola emmotoka we zisimba wabweru, tulina okukola ebiyigo. Omuntu ayinza kutambula kuva Bulemeezi n'ajja wano okulambula amasiro nga tewali kiyigo wagenda. Katikkiro wa Buganda alambudde amasiro gano okulaba omulimu we gutuuse era mu kulambula kwe kuno abadde wamu ne minisita w'ebyobuwangwa Anthony Wamala ne baminisita abalala. Katikkiro oluvannyuma ategeezezza bannamawulire ng'essaawa yonna amasiro bwe gaggyibwako engalo naye n'asaba wabeewo obugumiikiriza okuva mu Buganda kubanga buli muntu amasiro gano ageetaaga. Amasiro gano ag'e Kasubi ge gamu ku byobulambuzi ebinene Uganda byerina era agali ku mutendera gw'ensi yonna ng'ate wano mu Kampala ga nkizo nnyo. Mugo mwe mugalamidde bassekabaka ba Buganda bana balambirira omuli Muteesa asooka, Ssekabaka Mwanga owokubiri, Ssekabaka Daudi Chwa mpozi ne Ssekabaka Muteesa owokubiri.